waliwo yampereza akatambi ng'omusirikale akuba omuntu akutte bendera eno eya Uganda n'amukuba emiggo n'agimukwakulako ng'oli avuga pikipiki alinako bendera. Temulaba nti ebyo si bituufu n'akamu. Bendera ke kabonero kaffe ffenna mu Uganda era erina okusibwamu ekitiibwa. Ekyamazima bw'ogityoboola amateeka gakuvunaana. Kati oli agitadde bulungi ku mulongooti kapikipiki avuga bintu bye, omusirikale n'amukuba emiggo. Abakwatibwako bwe baneefuula bannampulira zibi, ekiseera kijja kutuuka baleme kumanya nti embogo yatta bbaabwe. Anti nampulira zibi bamugamba nti balo embogo yamutta, n'addamu nti bw'atyo bw'azitta ng'ate bba yennyini ye yafa. Baba bakugamba beera mwegendereza, wulira bye bakugamba obisse mu nkola. Enjogera eyo kyetegeeza. Nze mbakubiriza okulonda bwe kutuwa 15 mugende mulonde. Kubanga ne bw'osula mu lujjinga lwa lunafu lwa lubaawo era oggalawo. Kubanga ebitweraliikiriza tulaba bingi. Kiringa bw'obeera ng'oli wantu w'osula ennyumba yo oluggi lwa lubaawo nga waliwo ababbi abalala balina enzigi za byuma, gwe olw'okuba oluggi lwa lubaawo toluggala era oggalawo. Emitendera gy'abagenda okulondebwa mingi. Waliyo okulonda pulezidenti. Temulina pulezidenti gwe mwagala kulonda? Naye omuwanguzi abeera omu. Bw'atawangula waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala anaawangula. Waakiri omubaka wa paalamenti gw'oyagala bw'atawangula, waakiri ssentebe wa disitulikiti gw'oyagala anaawangula. Waakiri omukiise mu lukiiko olw'eggombolola oba anaawangula. Anti tezifudde, mugende mulonde. Kati Bobi Wine yali alina kumakinga sure ngu be bagamba ngu bayaye babbe batta bantu bamenyi b'amateeka. Yali alina kumakinga sure gavumenti eri mu buyinza NRM abakozesa ensobi mmwe aba NRM mufuuke bamenyi b'amateeka, mukuba abantu, mwonone ebintu by'abantu. Kiri kye baali bagamba ngu banuupu basaagizi babbi baffere bamenyi b'amateeka kibaveeko kye kiriko kati. Kubanga osanga oti omuntu alina bendera ya yeggwanga ku kapikiki n'ogimusikako. Owulira ekyo? Naye ate pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagamba toyina gw'olina kutiisatiisa wadde kumukanga. Naye ate aba NRM mukanga bantu. Kati omusajja ali exonerated, muwadde nuupu simpase vote ekisa ennaku kubakwatirwa ennaku mwe mwennyini ebitongole bya gavumenti otadde ne mikwano gyange mbaagala nnyo ba security. Namwe ndowooza mulaba vidiyo ezo ez'abanammwe bakuba abantu ni mwenyamira. Kubanga oladduse muleke akutte bendera y'eggwanga
ate omukuba. What is that? Kati onyonyola ki? Nesinga badde wanuupa amukubi. Singa kati birala. Naye ku Media House omwogezi wa gavumenti arunganye Bwanga mwekwese musirise. Kati Kitumba Rusoke agenda kujja yogera ebirala. Bi okiriza obogana, this is a total shame. Otegere ekyo? No, what next? Bob Wine again. Bob Wine the game changer. Bob Wine olwaleero bw'akeera n'agamba mwena mwambale yero. Bobi Wine olwaleero Monday nga 29 December 2025 n'akeera n'agamba mwambale yero. Waliko n'akabonero ka NRM. NRM mugenda okugaana kwambala yero yamwe oba yero yaffe, kubanga mu personalizinga bata bendera y'eggwanga ku Bobi Wine. Nimukola n'olukungaana ku Independence Ground Kororo. President atudde wali n'oleeta ensonga enkulu abantu batambula ne bendera y'eggwanga baziwanika ku bizimbe byabwe ne baziteeka ku pikipiki zaabwe, ku motoka zaabwe, ku maduuka gaabwe, bendera y'eggwanga. Eyandibadde ayimirira n'ogamba ensonga ezizimba ensi. Pulezidenti owandibadde omugambira pulezidenti wadde tuli mu kalulu, Kampala yonna binnya. Pulezidenti nga bw'olaba era neebaza makanika eyagambye pulezidenti n'agamba mu bantu ababadde Kololo bonna makanika eyagambye pulezidenti emyaka 4 nga bw'olaba RDC, former RDC nga bw'atasobola kwafuudinga obujjanjabi n'esaawa zino naffe eno oyo yali RDC watuukira obutasobola kufuna obujjanjabi oba kwejjanjaba ate nze omuntu asembayo. Tukolere wabeerewo health insurance, omuntu asobola kwasesinga eddwaliro lyonna mu Uganda yonna watali okutawaanyizibwa. N'oyimirira n'omugamba pulezidenti bannayuganda okuddamu kukwata ku bendera bafune olukusa kuva ku poliisi. Manya bendera y'eggwanga ekubwa enkuba mpita genda nagundi genda ku Munyonyo waliwo bendera ezibeera awo, genda Serena oluusi oyitawo enkuba ezikuba yeze bateeka ku makubo waliwo abagenyi abajja enkuba tezikuba. Kati bannayuganda ne bakugirayo ez'amawanga malala. Bobi Wine kitegeeza saawa zino Bobi Wine ategedde amaanyi ge ate mumwongedde amaanyi
mu ngeri gye mukola ebintu gye mutategeera. Kubanga kati kati singa olwaleero agamba n'ayogera n'agamba bannayuganda timukola kino, saagala mbiteekeko nayonange nebuuza kyogamba abagezigezi mu ggwanga timuli, sigamba ababbi. Omanyi n'ababbi babayita abagezigezi. Abagezi balina think tank capacity. Kati mwakoze meeting nimutuula nimugamba bendera eno ereese ekizibu, bendera y'eggwanga. N'owanika mu meeting eyo, n'owanika omukono n'ogamba nze mbadde nteesa bendera eno omuntu kuddamu kugikwatako okugiwanika afune olukusa ku poliisi. ngeyaleeta public order management bwe mubeera abantu basatu mwogera ku politics mufune ebbaluwa kuva wa IGP. Kati IGP yewaka inayo abantu bameka? Gwe minisita, gwe profesa, gwe lawyer eyategeka public order management eteeka eri ewako inayo bameka? Kati bye mwateeseza n'okubendera. Aya Rabbi Mukama Mungu tukupe Mungu obachi. Oh my God. Bobi Wine n'atuvuga kutuuka ku ekyo. Kati Helena oba ye Helena Seku, ye Helena Seku bannange omanye ensi eno oyinza kulabika mugezi nnyo osirise, naye bw'otandika kwogera ate ne bakulaba bulala. Now where are we heading? Mwagala president era ayogere ku Uganda flag. Uganda flag ya Bobi Wine. Uganda flag si ya Bobi Wine. Omanyiro wachi kati Uganda flag batawa. Kati omanyiro wachi Uganda flag batawanyi. Ni mugira banga ya Bobi Wine. Mwe mwabireeta. Nibe yambalira obukofira bwabwe nibwagawo ya military attire. Nibe yambalira overall nimugamba za military attire. Kati mugenda n'okugana abantu gamba ngu for God and my country. Kubanga ye moto. What next? Okuba oto muntu akute bendera y'eggwanga. Mbuuza. Nina video gye narabye. Bagoba omuvubuka nadduka ne bendera y'eggwanga. Nadduka n'ayingira dduuka ly'amata Jessa, ne bamugoba mpaka mu kasenge, ne bamugyamu essaati, ne bamukuba mizibu,
ne bamukubira bendera y'eggwanga mu byaddala kyakoze kibi video ziri ku social media yawo si AI bannange mikwano gyaffe baganda baffe kyemukola kibi sibalimba sisuubira ngu komandawo ngu kyaba akutumye ate biri ku kamera naye sinalaba muvaayo mubyogerako nze njogera nga kaddeyi naye nawulidde ennaku bendera y'eggwanga tokuba muntu